Jebaleko mukulu munnange. Jebaleko mukadde. Muli mutyeyo munnange mami. Twandibadde bulungi naye ate byengenda ndaba ku ma TV ne ku masimu sibitegeera. Ebyakimanyi. Kwegamba gwe twakuwasa. Obwongo bwo ne butugamba gwatuwasizza. Point of correction. Mami ajukira bulungi nnyo. Tine sente ezabaleeta ku mukolo yali bbiru yange. Bbiru yo kuva ddi? Nze mutabanyi wange yampa ssente. Anti kyayaga nga bw'omanyi nti ndi mukyala eyakosibwa saayagala zikwata kuzijja mu nsawo yange kuyisaamu mwami maaso. Kati mukwano nga otayagala kuyisaamu mwami wo maaso era kyembadde njagala osigaze kubanga akajoogo kasusse. Ate n'ekirala just twakukwatibwa bukwatibwa kisa kubanga wali mukadde ng'okuliridde mu myaka. Netugamba muvubuka waffe kagira nkuyambayambako nga kuwa peace of mind naye ndaba okususse wandibadde olina okukoma. Nkwegayiridde kikome tegeera mbu oli mukazi. Wajja kufumbirwa. Ate n'ekirala twali twayagala kwakola dda meeting nga twagala nakugoba. Naye kati tufunye tunatandikira. Kuba tetukwagala ate tetukwagalangako. Akamanyiiro kakomye omwana govuma mwana wange. Wamusanga alya, wamusanga anywa, wamusanga akola engoye yali azira nga newaka aweerezaayo ez'emmere. Tewamusanga ku kkubo. Kati by'omumanyiira mumanyiire empola. Omwana wange yali akola bwa bodyguard ng'agenda ne basereebu nga sente azifuna. Kati tumanyiire empola mukwano. Kakati maama omulungi kendi omukadde nga gwe mu bukadde bwe tosoboddeyo yadde okwekolera ekintu kyonna nga ne lwewavunda ekigere nga bakutundudde envunza ate mukadde munno ye yaweereza aye kitegeeza gwe obukadde bwakusala maama ojja kunsonyiwa saagala kugamba bigambo bino naye nja bikugamba olw'embeera gy'ojjiddemu. Olina akagambo k'okonyeekaawo nti temunjagala sibaagalangako ge mazima. I hate living with primitive people. Naye nabagumiikiriza olw'okuba nti nayagala mutabani wo. Naye ogwo si musango gwange okuba nti mutabani wo yakulema okuteeminga mu mbeera y'abaana ab'obulenzi bwe bandibadde bateemingibwa. Nzadde era abalenzi mbalina naye nja kubayigiriza nnyo nti bw'oba toyagala kujooga kola ssente. Maama gana amaanyi g'omala ng'ogammalirako ne mutuuleyo mu nkiiko nga munteeseza bwe munanvuma bwe munaayogera mugakozese nnyo okuyigiriza mutabani we bakola ssente ne bwe bawa abakyala bakozemu ku ssente ekitiibwa. Kati nange nkubuulira kino bwa bwereere siri wa kukyusa akakyama amameera bw'oyagala akakyusa kamenye kabumenyesi. Mukwano nva wano nga nkugamba engeri gy'olinamu ne ssente ezo ssente genda zikuyambe zikuyigirize ku mpisa oba bbanga tini nnyo oyo gwe weewaanirako. Omugagga n'empisa tebikwatagana ate nze okukyawa mutabani wo kunze net kuliko afiirwa ate nga afiirwa kwabo ani okuggyako nga sinze yamuzaala. Nzijukira nnyo n'olugoye luno bw'oba ogenda luggyeemu. Lwani? Anti nze nalukuleetera nga nzija. Mutamanyi wange yaluleeta? Nze nalumuwa lukuule. Kye bannaye? Njamu maama. Ani gw'omanyi? Njamu. Mukwano wabimuwa oyagala. Nze kyenze kuyigiriza mpisa ebirala sagala mmanya. Olina kuyigiriza bawala bo bali abakyali abaavu. Baani? Nene ekirungi wazaala abalenzi mukwano. Omwana wange gyali gye badda. Kati awo bakitaabwe baaleka babakoleredde. Kwegamba owange teyakola? Nkitaawe yapapanga adduka oba alagawa. Odduka olagawa nga abaana bo balese baavu. Naye kimanyi nze nazaalawo. Point of correction. Tonjagala sikwagala. Maama nze ssaawa yonna z'okufuna nazaala. Mu budde bwenjagadde nfuniramu nazaala omupya wonna wenjagalidde. Mukitegedde maama omulungi. Mukwano as long as oli ne mutabanyi wange nkyali nazaalawo. Ate olina okumpa ekitiibwa ekinzigyamu. Tekijja kukola maama omulungi. Mutabani wa mugamba akole ssente. Ekirala bw'aba amanyi nti bamuwasizza agoberera amateeka. Ate nkuwadde ebbanga tini nnyo bye wayogedde oddeyo obikyusa. Tekijja kukola. Nze ŋŋamba ojja kukikola. Kale. Bbanga tini nnyo. Kale kuyigiriza maama nga tonnagenda. Omugagga n'empisa tebikwatagana. Omwavu n'empisa bikwataganenga nnyo.